abantu boyononerako obudde tandika obbasengejja ebizibu ebimu we bigwawo tolina kyosobola bikyusa. Bino mbibagamba because olumu temubiraba nga bwe mbiraba. Let me give you my lenses. Olabe kankwazike ku maaso gange olabe ebikola. Obudde bwe tumala nga tugenda okuziika buli kaseera butukostinga nnyo. Ate bamwe mugenda okuziika mwagala babalabe ofuuka bize nnyo obeeranga bano bakadiidi buli kaseera weetooloola bannanga omunnyo weetala eritategeerekeka. Because you want validation nti munnanga atubeererawo. Era okwo abantu kwe basinzidde mikwano gyo ne famire yo okubanga kwe bakuyisaamu olugaayu wabeerawo eyakafa gwasooka otegeera. Amaka gakulemye olw'ensonga ewammwe buli kaseera ekizibu ekivaayo bakisindikira ggwe kati balo buli waakutunuulira akulaba namikolo gwe buli wiikendi tobeerawo era buli lwakuna abeerawo afiiriddwa muba ne miitingi z'ekika muba n'okumanyaganya gwe buli kimu oyagala okubeerayo which is not bad naye tandika okwikwetinga events kizogenda okubeeramu si buli muntu olina ogibeeramu. Kati amaka gakuleme kubanga balo oluwakutunuulira olimu expense. Twafiiriddwa twalwazizza gundi awasa gundi akyaza gundi ayanjula gundi azadde ye bannange byonna gwe mukulu w'ekika. Era wenootu nze bankubidde simunasirokidde mmane kwasenga wange ono totale nonsensego. Abantu baleke nabo babeereko ne support structure yabwe me bakolera ebintu. Mulekeraawo okubeera ku pressure ez'ensi eno nti olw'okubanga gundi yakoze bw'ati ku gundi ku birthday ya mukyala we nange ngenda kola bwe nti yakoze bw'ati ku mazaalibwa g'omwana we gwe